Abayi bano lwaki tebatambulira ddala ne Bulangiti nkakasa bonna nga bwe babadde awo tewali n'omu yavuddewo ng'ategedde minisitule ye bajja locatingidde Senemeka. Ne sawa ya leero tola nti byawedde n'omala obaako minisita omu ku abo babadde beebase n'omukubira n'omugawayi minisitule ye bajja locatingidde Senemeka tamanya ayinza ogasooka ompeemu eddakiika. Uganda bannange Uganda, it is only in Uganda omuntu yeebakira ku mulimu n'asigaza omulimu. Mbulira gwe wowangaalira mukama wo n'akusanga nga weebase kyekiddako agoberawo unprofessionalism kubanga bakimanyi unprofessionalism bwesobola okuzingamyamu emirimu naye bano bo omulimu bagusigaza. Kati toddamu kwewuunya lwaki government sectors ezimu tezikola ziperforminga bubi. Gwe otunulira a full minister bw'atyo weyeebakidde ku mulimu nga ne weyeebakidde akimanyi mukama we waali. Kati weebuuzeemu what happens eri mu ministry gyali boss office tagigala nawo n'akuba n'otulo. Bw'aba asobola okwebaka maaso ga mukama we ng'akimanya weyeebase mukama we waali asobola n'omugoba. Kati gyali boss agala bugazi lugi nga ye asima tulo. Ate bannayuganda n'ekirala kinjagala mubuuke temusiriwazibwa bineeno endowooza gye baba buildingamu. Olaba ebyo bwe basoma budget n'ebeera ng'ebowa bo kye bagendereramu ekyo kikola kigenderere kye bagendereramu baagala mubeere nga temubiwa budde ku byetamu budget ebowa. Kyova olaba ojja kusanga bannabyabufuzi abamu nga bakugamba eyo budget teyina makulu. Lwaki? Nti bw'ogiwuliriza teyina makulu. Lwaki? They don't want you to pay attention to it. Naye gwe kati weebuuze olaba abasajja bano tubakwata ensobi nga bavuddeyo buvi n'ayogera mu bigambo byayogedde ne mumukwata ensobi. Kati kyekiri mu budget buvunaanyizibwa bwammwe ne bwe babikola ne bwe babyogera nga bibowa bitya mubiwulirize muwulirize obubbi. Era ne wamala wabaayo omwana n'asalawo neyeewaayo n'awaayo obudde naga nti campaigning attention ku budget eno ayinza okujja n'akusunsulira obubbi obuli mu budget eyo. N'ekyo kikola kyakagenderere nga kiriko n'abakivugirako omumwa nti eyo budget tekyayina makulu era teriyo nnyo biriyo so that temugiwuliriza. Naye bw'ogiwuliriza no paying up attention to it boddamu n'ogikompeyalinga ne budget enkadde oyinza okugisanga nga waliwo bye babbiddemu ssente nga ne ku mulundi guli byakola ki babibbiramu ssente. Example osobola kulabira kuyandaga muntu ate era neno boddamu n'ogiwuliza lwakuba sinagiwa bulungi budde naye njagiwa obudde. Era nsabayo ne bakomuledi abalala muveeyo owulirize ebigambo ebyo by'amatiya kasayiza nga simanyi asoma budget opaying attention to them. Ojja genda okulaba ojja wulira omudigido. Abo babbi ekyo kye bakola kiri intentional gw'okukikwenyiisa okyekyawe nti ebyo ebibajeti bibowa osobola obutabiwuliriza obubbi butambule nga buliko n'ababuwujjirako akanyama budget terina makulu budget terina makulu budget terina makulu naye eyo mbalirira ya ggwanga ddamba ku ssente eyo gy'okwata n'owaayo oba gye bakusala ku bintu. Yes, so mu gavumenti yaffe eddako abantu nga bano bamuzeeyi tebalina emirimu gye bagenda kuba nagyo mu gavumenti. Bo babeera wali kuwa banga bawi b'amagezi kujja buzi ddakiika 3 deeka weebake. Walina okubeerawo n'akakiiko akagoba abakozi ba gavumenti for being unprofessional ku mulimu. Kati saawa eno bano bamawu oba wegubye oba waba bakutedda ku ssala bakyenge oli minisita wa health weebase tokola dduyiro. Minisita wa health weebakira otya ku mulimu kitegeeza tokola dduyiro. Ate kati minisita watuukira okwebakira embeera ey'obulamu ebanfu kati ate akulembere minisitule ennamba eyo y'obulamu kuba wabula bano beetaaga kukwata ku ssala ne mu gavumenti eddako weebakira ku mulimu. Okwebaka kukusingidde omulimu genda. Yes, amount omanyi omuntu bw'ayogerako eyo nga mumunoonya naye temina kye musobola kunkola kubanga sibeera Uganda mbeera mitala w'amayanja. Kaakati nze mbadde mbuuza ani avunaanyizibwa ku bubbi bw'emmundu obugenda maaso mu ggwanga? The Pine Tree. Obubbi bw'emmundu ne bufuuka obubbi bw'emmundu. Mwasooka ne muddira abasirikale omusajja akuuma bbanka asasulwa emitwalo 10. Sente zirwayo zijja wakati wa mwezi balya bubi. Wano wembuuliza ekitongole kya NEMA obubbi obugenda mu maaso mu Uganda mubukoledde ki?
nze ndi mitala w'amayanja tewali kye musobola kunkola. Era we mbabuuliza bugenda kukoma ddi aba mobile money tebakyebaka banyuka ssaawa 10 ng'obudde butunula n'emisana bababba CCTV kamera abantu babakuba emmundu nga mulaba emmundu zaafuuka emmundu eno emitala w'amayanja omusajja akuuma banka talina yadde akasaale ayogera bwogezi nti order in the line mwenna ne mumanya nti agambye mutuule wansi mutuula bagamba nti no order here ne mumanya nti mufulume naye Uganda omusajja babaleetera kabangali 30 oyo lwaki takwate ssente ababbize bamuwadde n'abapangisa emmundu n'akola dethogary lwaki era ebitongole by'okwerinda NEMA UPC njagala munziremu ndi mitala w'amayanja neewaayo okufiiririra mmwe the Uganda matters. Onavaawo Mr. Bulaya weereetera ebizibu kuluno ngenda kufaafaagana nammwe buzibu ki mutubuulire abantu baffe tebakyalina security kati bwe naava emitala w'amayanja nga maama wange muganda wange gwe nakolera mobile money nakasero bamukubye ne bamutta mugenda kuŋŋamba ki sikwe kugenda mu kooti maasho kooti y'abantu naavaawo simanya ng'oyogera nnyo bagenda kuleetera obuzibu ani asobola okulinnya ennyonyi n'ajjayo eno gyendi eyinza okuba kapito ya bizinesi yo nga gyalinnyeemu awulidde asigala